Hello everyone. Nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe kizinga Bugaba Nsese. Muli mutya bassebo ne bannyabo Bassaalongo ne Bannaalongo. Muli mutya abantu baffe mwenna. Akyakuuma kituufu, akyakuuma yeebale kutukuuma, yeebale kutwagala, yeebale kutuyisa mu byonna. Bannange twesanga ng'ebiseera ebisinga tulina kwebaza bwebaza. Era kino nkibakuutira bantu bange, okwebaza kikulu nnyo. Newankubadde embeera ki oba mbeera ki gy'osisinkanye, mwebaze kubanga gye biggweera ojja kwesanga nga ekizibu ky'olina ate si kye kisingayo obunene. Kale oteekeddwa okumwebaza olw'okubanga si kye kisingayo obunene munnange. Abantu balina ebizibu era ekimu ekituteesaawo emikutu gino musobole okumanyagana, musobole okusharinga. Omanye nti munnange wakati mu buzibu bw'oli nabwo si ggwe wekka bulina, n'abalala babulina. Lwakuba munnange eby'omu nju tebitottolwa, tosobola kumanya. Tulaba mayumba naye munnange ebifubutuka mu mayumba omwo tosobola na kubyegwanyiza. Ky'ova olaba kirungi nnyo ne tusiima ekyo kye tulinawo. Owulidde? Ne tusiima ekyo kye tulinawo bannange. Tuyige okusiima era nabateerayo awo essaala ey'okwebaza. Ogera ekiseera ne weebazaako kubanga munnange ntasiima ebula agiwa, ate nange nsiima bwongerwa. Kale mwebale kubeera ku mukutu, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kubeera abajjumbize bannaffe, mwebalire ddala. Kale olwaleero njagadde tutunuulire ekikolo kyaffe kye tuyita muko weewumbeko. Ekikolo kino bannaffe bakiyita touch me not. Tonkwatako bwe kityo ndowooza. Kati ekikolo kino kirandira wansi nsi, bwe kiba kisobodde okusaakaatira tekiseera kusukka fuuti 2 okudda waggulu, kwega kisaakaatira awo wennyini we kiri era kitambulira ku ttaka. Kiriko engeri y'oluggwaggwa, obukoola bubeera bwa kakobekobe nga bw'okikoonako obukoola obwo bwefunya era n'akawungeezi era bwefunya, ne ku makya era bwefunyulula. Kati ekikolo kino ekya muko weewumbeko bwe tuba tukikozesa tulina kuba beegendereza nnyo. Kimanyi okumulisa, tukikozesa nnyo nga kimulisizza. Kirimu ebika 2, waliwo omukazi n'omusajja. Omusajja talanda, omusajja akola akati kamu eno oluvannyuma n'akola ng'akabbo n'ateekayo obuntu bwe era naye bw'omukoonako yeewumbako. Naye ku mulundi guno twagadde tutunuulire enkola ya mukomuko omukyala. Kale mukomuko ono omukyala tumukozesa okujjanjaba amannyo. Tuddira emirandira ne tugifumba kati ne tuba nga tunyubunguza mu kamwa nga tumaze okusenya okusobola okujjanjaba amannyo. Kale ayamba nnyo mu ndwadde ez'ekiddukano ne bwe kiba kya musaayi era akola bulungi nnyo mu bano batulina UTIs. Kale bw'oba nga obadde olina engeri y'okubleedinga, mukomuko ono ajja kukuyambako era ajja kwanguya n'okuba nga ebiwundu biwona. Bw'oba olina ekiwundu kyo ng'oyenga ng'oteekawo ojja kulaba nga kyanguwa okuwona. Mugana ne mugana naye bannaaye lwaki mutusomesa eddagala nga likola kumpi ebintu bye bimu? Kituufu naye eddagala lino lye mulaba lye tusomesa ate buli limu libaako n'enkizo ku ddala. Ate eriyo ebitundu ng'eriyo ebika by'eddagala nga tebiriiyo mazima. Kati oli najja n'akugamba ffe waffe mukomuko mungi, ate omulala n'akugamba nti nze simulabangako nkuze kutuuka wano, simulabangako. Kale bwe tuba tutegeka eddagala ly'abakyala abayina gynecological disorders, bano baate amagi tegavaayo bulungi ate n'abaana yafundamu, mukomuko ono lye limu ku ddagala lye tuteekamu.
abalina endwadde z'ensusu tumukozesa, abalina obuzibu mu kussa mukomuko ajja kubayamba nnyo. Waliwo abantu abagamba nti nze nina general weakness ne impotence simalaako mu kisenge. Kozesa mukomuko. Eriyo abantu abagamba nti nze nervous system yange si nnungi, muwulidde, obusimu muli munda buntawaanya, ngenda ne mpulira nga oba omukono gusanyalala, ebyo bintu bwe bityo. Kozesa mukomuko ajja kukuyambako. Eriyo bano abagamba naye nze saagala kukozesa family planning. Mukomuko ono akozesebwa okukola ku nsonga ey'okuba nti osobola okucekinga family planning. Lyerimu ku ddagala erya family planning eririnakyo. Then bano aba tulina ensundo z'emabega, mukomuko ono tumusekula ne tumuteekayo ne tuba nga tusobola okuwona ekizibu ekyo. Ng'olusubi lukusaze, kale abasinga mujja kuŋŋamba maama ekyo nga tetukitegedde, ng'omusota gukulumye. Eddagala lino lijja kukukolera nnyo. Mukomuko ono kigambibwa nti asobola okuvuumula kolera. Asobola okuvuumula kolera. Kale tokozesa mukomuko weewumbeko okusukka wiiki naddala ng'omunywa. Ky'okola gufuna buno obukoola busekule, teeka ejjiiko emu ku mazzi agookya onywe emirundi 3. Obe ng'osobola okwejjanjaba ebyo ebikuluma. Kale bw'oba omukoze bw'otyo addukanya namukko, naye ebyo ebiseera ebisinga omanya nti akujjanjaba. Kaakati ffe abaliko empewo, mukomuko tumukozesa tutya? Tumukozesa okukkakkanya ku mpewo, era tukwata obumuli bwa mukomuko obwo ne tubuyisa ku busige. Okakwata n'okawandako eddusu n'okayisa ku kisige n'ogamba bakama bange nsaba munkwatirwe akafansonyi. Munnumidde ebbanga ddene naye muli bataata muli bamaama, munkwatirwe akafansonyi bannange, muntaaseeko embeera bweti ne bweti ne bweti ne bweti. Kati basikanga naye maama toggwayo. Nedda nze mbabuulira owulidde. Abakyala, eriyo bano abakyala agamba naye nze maama ndi mugazi muzibu ninga lwera, owulidde, bwe nazaala saddawo saakola ki? Yenga mukomuko ono omutawaaze. Mutawaaze, munyiikire, munnange addiŋŋana, ojja kulaba ng'embeera eyeekoze eki? Eteredde. Ekimuli kino ekya mukomuko weewumbeko, ffe gwe tuyita akafansonyi, ekimuli kino kikola ebintu bingi nnyo nnyo nnyo. K'obe ng'ogenda kusaba mulimu, gwe kwata akamuli keeyiseeko ogambe nti njagala gye ŋŋenda bankwatirwe akafansonyi bannaaye omulimu guno guba gumpe. Era ne bwe tuba tuwoza misango era tukakozesa, tukansaba omulamuzi ankwatirwe akafansonyi ansaasire nze omwana wa Bendi. Kale na buli ky'oyagala kyonna oba osobola okukituukako. Mwongere okubeera ku mukutu guno, twongere okuyiga ebintu ebinyuvu nga bino. Ayi Tonda nannyini bitonde byonna, na bino byonna bye tuyiga kati era gwe wabitonda n'obiwa amaanyi n'obuyinza okuba nga bikola ebyo bye bikola nga tubadde tubikozesezza mu ngeri eyatulambikirwa bajjajjaffe abo be wawa okumanya ne bamanya nti bwe tutyo tulina okubikozesa, era nabo tubeebaza okuba nga baatulekerawo endagiriro eyo nakati okuba nga tukyasobola okubikozesa okutuyamba, bwe tutyo nno tusaba nga tubikozesezza. Ate era obyongera obuyinza okuba nga bituukiriza ebyo bye tuba tubikozesezzaako gye tuli, tutambulire mu kwesiima n'okwenyumiririza mu butonde obwo bwe watuteerawo. Weewaawo.
kale n'essaala yaffe eyo enyimpimpi akuume atakuumira mpeera weewaawo.